ate omukulu gwe tulina mu studio sebuji baliko kali Mr. Ivo amanya nze mwanje Stephen ni abasinga bampita kabanana wanji abasinga bampita kabanana nga chichiwa bakola ki simanyi nichaka byonkola agwira kabanana yes okola chichi basically nze ndi mukozi wa movie oli movie maker ndi muzanyi wa bina Uganda ozanya erinnya liri kabanana yes okay so kakati mukulu kati nkuyitendirwa lero toyagala sikina mbuzi mukulu kabanana mukulu Yo TV channels Yo TV oli wa Yo TV yes okay Yo TV nenga mu Yo TV nze linamu ka department akatono yenzo kuba nene nnyo nina makatono keonzo kuita Kibanda Express Kibanda Express ya film ya film yes so nganja agamba abantu nti bannange tubongere okudownloadinga app eyo ya Yo TV channels tugingire wali abantu wali ka VOD awakulu wano wansi mwali downloadinga no bakugira no jujuza munyi no gisaini no wano wasola kagamba kaita VOD kakachako bakaita video on demand video on demand kati ngapata mu kakutwala mu bina Uganda oba segment ya Kibanda Express yes then woyingira mu then jokusanga mu film nyingi ninga zo bina Uganda so kwata mu jo yagala then ujusonga mu noganti njagala ali wanti njagala semo yaba yes then ojukwata mu then nekubuza ukakasagala semo yaba ya nusuru 10 then okiza ntiye then kutoka ku mobile money yo noteka mu 10 no gira noteka mpini yo ija ko 10 then no dawano no sabula movie yo okay so kati Yo TV bweto bwekola yes inamu TV za buli Jordan inako waliye wa movie nenga ngomali downloadinga Dream TV kweli ero jajira bako bulungi nnyo olademba kwa ku nesimu yo nolaba TV yo nolira amawulire oliko kola minimo jotanyo kusumbuizibwa notekolya akasimuko nolaba enobokola kashubo okuli ebintu byo so ebintu babyanguyiza nnyo kati tuweta kuddaka tesimanya no TV ebera kusimu kusimu yes ebera kusimu so kati chechirala pia kiri waawo ngojeko bino kuba bino ebimuntu badde tubimanyi ate bimwero ogenda bitu nyonyola kakati bisinga badde mbimanyi yes kakati ngayo nkola febweri nti tutakayo film buli mu kiseera sindaga nti wabuli banga ki nebisa tuyingiza yemishi emirimu emipya kakati mu kaseera kano twalese film empya eno naffe yatumaze mu kuga simayina kumanya yes film eyo bagitumye ebigali bya jjajja Revolve. Film ya tabu. Ebigali bya jjajja. Ya tabu nnyo. Byaba. Wali obuzibu byaba ki? Babikola ki? Era kye kinzo bikakanya. Tawuza buuza musumba ndowooza. Ebigali bya jjajja. Era tukubiriza abantu mwenna aina app gwekera bukezi. Tewetaga data. Tewetaga ko data. Kasobane kamupembe ko nosuzo 10 olaba bulabi tebagenda kukusinga mate data simaka tali ko musolo mungi smart bakola bati embozi nedda tikyali wano mu Kibanda Express. Genda bugenzi tako lwasalo eri wansi ginyigemu tulo olabe. So kati olunako lwencha bigali bya jjajja. So kagari tukole bwetuli katsoke tufune ku trailer tulabenga movie eno bwegendo bera bakaita batia katufune ku jaribu utamuganda watenga kimanda yakasegu sendo zirikana bigali ate bigali babibye shut up muganyo kureke bigali Sipika bigali bya jjajja
gali sikurise enamba kabaziteka ku screen abo woyina kyobuuza nze byange mbuuzi zera nkyabuuza birala kabakutere enamba ku screen yo naye bwoba olina kyobuuza omukulu kabanana muyina wano mwali muno muzanyi wa bina Uganda of course okuva ali mu Kibanda Express wamu ne banafa abayo TV abajikutusiza filimu zaabwe ate live ku simu nobera ngo girabira ku simu yo ogenda yita ku namba zona ba ku screen yo okube simu obuuze ekibuzo kyonna kyoyagala okubuuza ku filimu yetebwa lunaku lwanca yetebwa lunaku lwanca kitegeeza nina giteganze ku simu yange toyina wala ogenda gwetula okukolera gitegera ku simu yo lava gikwenyalwe kirike saawa yes kakati filimu eno bobanga ojiguze saawa tugeze zino ate saa 12 kati ziri saa 12 dakika 21 aha kati 12 tegeza ejja tuka paka nta ku saawa weziti ngo kyalaba bagikwera dala 24 hours ngo laba then wo bujikowa atolwadde meno kugule nyingi uzo gamba kati kano waye kanyume nnyo kansoke nketereka ate kati bano soke mbalage kano ngono obalo olino ate ne kyale ekiriwo osobola kubanga munno tainako sente kati nga golono nabyokola kusimu nawo oli bizo olabako ate toyagala labire kuyiyo ate sente ziri ku simu yo kana tosobola okugulira oli nena labira ku simu ye nga ate gwomugulidde kale katufuna abamasimu nga basatu filimu eyo by the way onakulwencha kasitabu kya nawo zukuka bwati ekimmanyi kati technique ekola butawera kuleka nga filimu eyingirako batango kwa lunaku samukako bwekiro kiteze nchaba bwazuka bwati apuye wabagirina ayingire buyingizi anonye filimu ajja kuba okay kale ndowooza go kitegedde bulungi nnyo abona afimba kita Stani Akaye yazanyibwa abaana abato bwe bati era byafundikira yes by the way ndoza yasinga series mu Uganda emyaka jona Stani Akaye sa gospel movie wadde bano kuna bangu otadde wali bona babuti bolingiza bwogiri nchajja kuba kweri ya mujetegekere chemaiti yamanyi nnyo ejja kuba tevola tesosola myaka atenga teyesitaza yes kale butere bunyondooza kati tuongere otuwumbire ensonga eno yonna ate oluvannyuma otubulira abantu basobola kufuna batya in case they have any other question okay kakati bannange nja kwongera obasa bana Uganda nja soko bebaza bebale kumpagira nga kabanana mbebale nnyo bayidala ko wampagidde banga yonna ndi mu Spinza TV zaabwe mu kisala kino mbadde nsaba bagere ekintu kino ekyaze ekyayo TV channels bagere Kimala Express kwa Kimala Express tojja kuwulira muzannya gamba nti filmu zaffe bazozaamu kitegeeza olukumi lw'omuwadde lwibadde omwana nyingi ninga tazifuna naye kati olukumi lw'okozesezza ekyamazima percentage agenda gifuna so era tujja kubazanya mutini ku kintu kyatukoledde nti yatukuŋŋaanyiza ne tweka awo ne kati banagala mufune mu content wammwe so mbadde saamuwagire banna Uganda bannammwe mulabe ebintu ebyo ekyamazima buli kikumi ekyo kyona ateeka ku firimu yonna gyonna abalabye tukakasa nti eyagirimu agenda giganulwamu naga ni kiri ekibaddewo tojja firimu efuba buti wakata ku ground nayo kyamu nga bwakola ki nga bwayagala nosigala nga olaba kabanana nga wamaanyi nnyo kuba mu mulaba nnyo naye nga nothing kyafuna mu nsawo ye so kati twakigonjodde nti kyatamba ate nensekula era njakigata n'oli omuntu yasoose okutuganaga nti firimu etuuseewa bintu biri ku digito kati platform kati ekuze Uganda olwekula nti sente za kusangana waka si za luli kati olugira gwo tumoze luwera nge mutendeka kusindikira akasenteko so kitegeeza nti waliwo ekyeyongeddeko mu industry abayagala ng'owulira oyagala okuzanya firimu ngoyawulira oyagala titwagala bagezaako mbugundi nkulaba nnyo ku TV nonyumira simanya kanze yawa batusumbuwa njagala omuntu ng'owulira ddala nga omutima gwo gwagala kuba ekyamazima tujjabbala ng'owulira talenti ogirina oba togirina tofiriza munno kuba kujja oli ekifo kya munno atayagala ffennamba eggwewo naye nga ate betufunye ku olwo muzi justice TV ebalabeko munno so njagala oyo ayagala yenna tujja kuwayo abantu 10 079 temubitegeera bubi temukubanga mwogera bintu birala bagambye abagala okuzanya movie nga mulabidde wano opportunity yiyo free temubifula kifuula nenga ate nemukuba ate bebityo ate olundabikidde bulungi ate oli singo ebise byagambye tufa kale tumirayo basatu bobo ina abakufaako bwe batolina kiryoke kitegerekeka yatumira abantu bonna naddala bamu
mu kibira kibaita 2S film production ntongo furun kumanyi ko olinyo ate ogoberera nnyo Dream TV nkumanyi nakati kwali enje tumira ko musawo Sylvia Namaganda okwali eri mukono anja tumira ko abayo TV channel zimwe namwe n'abali mu Channel Express ampozi nja tumira na ku process omukubazanya abali mu kibani mu film yebigali bya jjajja na ku process kutumiddeko nnyo Mr. Banka ngomukatiriza nnyo Mr. Banka kali Mr. Bank aliawo chengera kazinga yemwe bali nywe kwasa yambaye sana shooting anzija wa era bakolera kimu akasejo ni Bosco oyigumale mule bazanya uli gwatayagala kubese macho muzanya malogo yakoze jiniri yentu yetu kali ubira bunyo na yoyo Kabanana kuva mu Chimanda Express and of course your TV. Ivan Dress is my name. Katugenda into another break and of course when I come back